bino bibatuusaako nga ndi waka ewange Kasangati gye bansibidde okuva ekiro kyajjo era nga sisobola kufuluma nga terina omuntu yenna akkirizibwa kuyingira ewange. Awaka naleeteddwa okuva nga nva mu kkomera e Naggalama gye namaze olunaku lwajjo nga bankutte okuva ku headquarter yaffe ey'ekibiina e Najjanankumbi. Ku headquarter twabadde twetegeka okufulumya ekiwandiiko ekikwata ku mbeera nga bwe yabadde oluvannyuma lwa akakiiko ka Electoral Commission okutandika okulangirira ebyavudde mu kulonda, kubanga twakizudde nti babadde balangirira ebitakwatagana n'ebyo bye balangiridde ku polling station ku box akalulu gye kakubiddwa. Era bwe tutyo tubadde twetegeka okwogera eri bannamawulire n'okubawa ekiwandiiko ekiraga enjawulo eri wakati w'ebyo byavudde mu kulonda kwennyini ku polling station ez'enjawulo n'ebyo Mwami Kigundu ne banne bye babadde balangirira. Ekyo kye kyaviiriddeko abapoliisi okulumba ofiisi zaffe ne bamenya enzigi mwe twabadde n'olukiiko, era bwe tutyo ne batukwata. Natwaliddwa wamu ne pulezidenti waffe owa Forum for Democratic Change Major General Mugisha Muntu awamu ne Ssaabakunzi oba mobilizer w'ekibiina Ingrid Turinawe. E Naggalama tetwategeezeddwa lwaki tuli mu kkomera okutuusa ekiro ssaawa nga 3 lwe baatulagidde nze nejje n'omuntu tuve mu kkomera batukomyewo mu maka gaffe, nga Ingrid ye basazeewo okumusigaza mu kkomera. Twagaanye okuva mu kkomera nga kitutegeezeddwa lwaki okusooka baatukutte n'okutuwa ekipapula ekiraga nti baatukutte oluvannyuma ne batuta. Era nga n'ekyokulala tubadde twagala nti ffenna tuteebwe nga bwe twakwatiddwa awamu. Bwe byabadde bwe bityo ne batukwata n'amaanyi, nze nejje n'omuntu ne batukomyawo awaka, nga n'ebintu byaffe bye twabadde nabyo engatto n'ebirala bye twabadde nabyo mu nsawo batukwatidde nga bisigaddeyo.